Lukka Essuula 8. Oluvannyumako Yesu n'atambula olugendo ng'ayita mu bibuga ne mu byalo, ng'ategeeza abantu era ng'abunyisa amawulire amalungi agafa ku bwakabaka bwa Katonda. Abayigirizwa 12 era n'abakazi bangi baali naye. Abakazi bano bonna baatoolanga ku bintu byabwe ne bayamba Yesu n'abayigirizwa be. Abamu ku bakazi bano Yesu yali amaze okubawonya emyoyo emibi n'endwadde, be bano: Mariya ayitibwa Magudaleena, eyagobwako emyoyo emibi 7, ne Yowanna muka Kuuza omuwanika wa Herode, era ne Susanna. Awo abantu bangi nnyo ne bakuŋŋaanira awali Yesu nga bava mu buli kibuga, n'abagamba mu lugero nti, Omusizi yagenda okusiga ensigo. Bwe yali ng'asiga, ezimu ne zigwa mu kkubo ne zirinnyirirwa era ebinyonyi ne bizirya. Ensigo endala ne zigwa ku ttaka ery'oku lwazi. Bwe zaamera ne zikala kubanga ettaka lye lyalimu mazzi. Endala ne zigwa mu ttaka eryameramu amaggwa ne gakulira wamu nazo ne gazitta. N'endala ne zigwa mu ttaka eddungi ne zikula, buli emu n'ebala ensigo 100. Yesu bwe yamala okwogera ebyo n'akangula ku ddoboozi n'agamba nti, Alina amatu ag'okuwulira awulire. Awo abayigirizwa ba Yesu ne bamubuuza amakulu g'olugero olwo. Ye n'addamu nti, Mmwe muweereddwa okumanya ebyama ebifa ku bwakabaka bwa Katonda, naye abantu abalala babibuulirwa mu ngero, balyoke balabe naye nga tebeetegereza, bawulirize naye nga tebategeera. Amakulu g'olugero olwo gaagano: ensigo kye kigambo kya Katonda. Ensigo ezaagwa mu kkubo be bantu abawulira ekigambo kya Katonda, naye Sitaani n'ajja n'akijja mu mitima gyabwe baleme okukkiriza ne balokolebwa. Ate ensigo ezaagwa ku ttaka ery'oku lwazi be bantu abawulira ekigambo kya Katonda ne bakyaniriza n'essanyu, naye ne baba ng'ebimera ebitalina mirandira gisse nnyo wansi mu ttaka. Bakkiriza okumala ekiseera kitono, mu kiseera eky'okukemebwa ne baterebuka. Ezo ezaagwa mu ttaka eryameramu amaggwa be bantu abawulira ekigambo kya Katonda, naye emitawaana n'obugagga n'amasanyu eby'omu bulamu buno ne bigenda nga bibamalamu amaanyi, ne batakola bikolwa birungi. Ate ezo ezaagwa mu ttaka eddungi be bantu abawulira ekigambo kya Katonda n'omutima omulungi ddala, ne bakikuuma era ne bakola ebikolwa ebirungi nga bagumiikiriza. Omuntu takoleeza ttaala n'agibikako ekibbo oba n'agiteeka wansi wa kitanda, wabula agiteeka ku kikondo kyayo, abantu abayingira balyoke balabe ekitangaala. Buli kintu ekikwekeddwa kirikwekulwa, era buli kyama kirimanyibwa mu lwatu. Kale nno muwulirize n'obwegendereza. Buli alina aliweebwa, ate buli atalina n'ekyo ky'alowooza okuba nakyo kirimuggyibwako. Awo baganda ba Yesu ne nnyina ne bajja gy'ali, kyokka ne batasobola kumutuukako olw'obungi bw'abantu. Awo abantu abamu ne bamugamba nti, Nnyoko ne baganda bo bali wabweru, baagala okukulaba. Yesu n'addamu nti, Mmange ne baganda bange be abawulira ekigambo kya Katonda ne bakikolerako. Awo ku lunaku olumu Yesu n'asaabala mu lyato wamu n'abayigirizwa be, n'abagamba nti, Tuwunguke tugende emitala w'ennyanja. Ne bagenda. Bwe baali mu lyato nga bagenda, Yesu ne yeebaka. Awo omuyaga ogw'amaanyi ne gukunta ku nnyanja, eryato ne liba kumpi okujjula amazzi, bonna ne baba mu kabi. Awo abayigirizwa ne basembera awali Yesu ne bamuzuukusa nga bagamba nti, Muyigiriza, muyigiriza, tufa. Yesu n'azuukuka, n'aboggolera omuyaga n'amayengo g'ennyanja. Omuyaga ne gukoma, ennyanja n'eteeka. Awo n'agamba abayigirizwa be nti, Lwaki temulina kukkiriza? Bo nga batidde era nga beewuunya ne bagambagana nti, Kale ono y'ani? Olaba n'omuyaga era n'amayengo abiragira ne bimuwulira. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne bagoba ku lukalu lw'ensi y'Abageraasa etunuulidde Galilaaya. Yesu bwe yali nga kyajje atuuke ku lukalu, omusajja yava mu kibuga era aliko emyoyo emibi n'amusisinkana. Omusajja oyo yali amaze ekiseera kiwanvu nga tayambala era nga taba mu nnyumba,
wabula mu mpuku eziziikibwamu abafu. Bwe yalaba Yesu n'awowoggana nnyo, n'afukamira mu maaso ge, era n'aleekaana nnyo nti, Onvunaana ki, ggwe Yesu, Omwana wa Katonda ateekanika? Nkwegayiridde tombonyaabonya. Yagamba bw'atyo kubanga Yesu yali alagidde omwoyo omubi guve ku muntu oyo. Emirundi mingi gwamukwatanga, ne bamukuumanga musibe n'enjegere, kyokka n'azikutulanga ne gumutwala mu malungu. Yesu n'agubuuza nti, Erinnya lyo gwani? Ne guddamu nti, Nze jje. kubanga emyoyo emibi gyali mingi ku muntu oyo. Awo ne gyegayirira Yesu aleme kugiragira kugenda magombe. Ku lusozi awo waaliwo eggana ly'embizzi ddene nga zirya. Emyoyo emibi ne gyegayirira Yesu agikkirize giyingire mu mbizzi ezo, n'agikkiriza. Awo ne giva ku muntu ne giyingira mu mbizzi. Eggana ne lifubutuka ne liwanuka waggulu ku kagulungujjo k'olusozi ne lyesuula mu nnyanja. Embizzi zonna ne zifa amazzi. Abaali bazirabirira bwe baalaba ekiguddewo ne badduka, ne bagenda bategeeza ab'omu kibuga n'ab'omu byalo. Abantu ne bajja okulaba ekiguddewo, ne batuuka awali Yesu, ne basanga omuntu ng'emyoyo emibi gimuvuddeko. Baamusanga atudde kumpi n'ebigere bya Yesu, era ng'ayambadde, era ng'ategeera bulungi, ne batya. Awo abaaliwo ng'emyoyo emibi giva ku muntu oyo, ne banyumiza abantu nga bwe yawonyezeddwa. Olwo abantu bonna ab'omu nsi y'Abagerasa ne basaba Yesu ave ewaabwe, kubanga baali batidde nnyo. Awo Yesu n'asaabala mu lyato agende. Omuntu eyagobwako emyoyo emibi ne yeegayirira Yesu amukkirize ayitenga naye. Kyokka Yesu n'amusiibula ng'agamba nti, Ddayo ewammwe, onyumize abantu byonna Mukama by'akukoledde. Awo omuntu oyo n'atambula ekibuga kyonna ng'ategeeza abantu byonna ebyamukolirwa Yesu. Yesu bwe yakomawo, abantu bangi ne bamwaniriza kubanga bonna baali bamulindirira. Awo omusajja ayitibwa Yayiro, omukulu w'ekkuŋŋaaniro, n'ajja n'afukamira okumpi n'ebigere bya Yesu, n'amwegayirira agende ayingire mu nnyumba ye, kubanga muwala we ow'emyaka 12 ate nga ye mwana gwe yalina yekka yali kumpi okufa. Yesu bwe yali ng'agenda, ebibiina by'abantu ne bimunyigiriza. Waliwo omukazi yali alwadde ekikulukuto ky'omusaayi okumala emyaka 12, era ng'awaddeyo ebintu bye byonna mu basawo, kyokka nga tewali asobola kumuwonya. Awo n'ajja emabega wa Yesu, n'amukwata ku lukugiro lw'ekyambalo kye. Amangu ago ekikulukuto ky'omusaayi gwe ne kikalira. Yesu n'abuuza nti, Ani ankutteko? Bonna ne beegaana. Peetero n'agamba nti, Muyigiriza, abantu bangi abakwekuusaako era bakunyigiriza. Kyokka Yesu n'agamba nti, Waliwo ankutteko, kubanga mpulidde ng'obuyinza bwange obuwonya bukoze. Omukazi bwe yalaba nga tasobodde kwekweka, n'ajja ng'akankana, n'afukamira awali Yesu, n'amutegeeza ng'abantu bonna bawulira ensonga kye yavudde amukwatako, era nga bwe yawonya amangu ago. Yesu n'amugamba nti, Muwala, owonye olw'okukkiriza kwo, genda mirembe. Yesu yali akyayogera, omubaka eyava mu maka g'omukulu w'ekkuŋŋaaniro n'ajja, n'ategeeza omukulu oyo nti, Muwala waafudde, leka kuteganya muyigiriza. Kyokka Yesu bwe yawulira, n'agamba omukulu w'ekkuŋŋaaniro nti, Totya, kkiriza bukkiriza, muwala wo ajja kulamuka. Yesu bwe yatuuka ku nnyumba, n'agaana abalala bonna okuyingira naye, okuggyako Peetero ne Yowaane ne Yakobo n'abazadde b'omwana. Abantu bonna abaaliwo baali bakaaba era nga bakuba ebiwoobe olw'omwana oyo. Kyokka Yesu n'agamba nti, Temukaaba, kubanga tafudde, wabula yeebase. Bonna ne bamusekerera, kubanga baali bamanyi nti omwana afudde. Kyokka Yesu n'amukwata ku mukono, n'amuyita nti, Omwana, golokoka. Awo omwana n'alamuka, era n'ayimirira amangu ago. Yesu n'alagira nti, Mumuwe emmere alye. Abazadde b'omwana ono ne beewuunya, kyokka Yesu n'abakuutira obutabuulirako muntu n'omu ekibaddewo.